Mutwe mukama wange CDF yateka mu mukutu gye ya X nga nyonyola ebyo. Sisobola kuddamu mukama wange kyamaze okwogera. Yo poliisi munange bwetyo bwe yavuddeyo n'eyogera ku nsonga z'okukwatibwa kwa Eddie Mutwe era bagambye mbuno Chief of Defence Forces yavaayo byonna n'abyogera wali eri ku Twitter. So munange bo oli mukama waabwe era waba ng'ayogedde ekintu bo babeera tebalina kye basobola kukyogerako ekisingako awo. Chief of Defence Forces oyo nno nga ye Muhoozi Kainerugaba mbuno byonna yabyogera. Munange yo poliisi bwetyo bwe yavuddeyo n'etegeeza abantu ku nsonga za Eddie Mutwe, naye nga ye Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga munange yavuddeyo n'asaba Muhoozi Kainerugaba abeere nga Eddie Mutwe amukwase poliisi kubanga mu poliisi yevunaanyizibwa ku arrestinga abantu wano eno mu Uganda si magye. Naye nga muli mutya badiya, mwasibye mutya, mwasuze mutya, kansubire muli bulungi yonna gye muli okulabira. Gwe n'atanaba subscribinga mukwano kusaba osooke osubscribinge wano eno ku Merran K News, liking eno video, sharinga, commenting, ateekako notification bell ako akadde wetekayo videos obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo badiya era mbasaba temujjangu okwo. Bamikwano munange nga mwenna mumanyi Eddie Mutwe yasooka awo n'awambibwa, abantu be ne bamunoonyaako n'ab'ekibiina kye nga tebamanyi gye baamutwala. Oluvannyuma Muhoozi n'avaayo ku Twitter n'atutegeeza mbuno yamuyina era amuyigiriza Lunyankole. So munange Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'asaba General Muhoozi ate Eddie Mutwe amukwase poliisi, era n'olunaku olw'ejjo Eddie Mutwe yalabikiddwako ng'atwalibwa mu kkooti wadde nga ab'amawulire tebabaganyiza kumukwata, babadde babagaana naye baakutteko kye basobodde ng'era olaba ali mu mbeera mbi, yabadde awenyera nga kiragira ddala baamutokyaringa. Era kigambibwa mbuno ensonga lwaki baamuwamba buno byekwasa ku issues za butujju. Buno baamusanga n'ebikola ebiina okubeera n'abajaasi ate nga ye si mujaasi. Baamusanga n'engoye n'ebintu ebirala nga birina kubeera n'abajaasi ate nga ye civilian ate nga naye abiyina. So munnange yeeyo ensonga buno lwaki yakwatibwa. Nga mumanyiiko eri mu Nuupu munnange alinga ye komanda waabwe. So munnange zeezo ensonga embuno lwaki yakwatibwa, naye nga ye Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yasabye General Muhoozi abeere nga amukwasa poliisi ebeere nga emuvunaanyizibwako. N'agamba n'okugamba mbuno ebyo Muhoozi bye yavuddeyo n'agamba mbuno amuyigiriza Lunyankole, ebyo ebintu si birungi. Buno ebyo ebintu si birungi wano eno mu ggwanga, biyinza okuleeta obuzibu obusingako ebeera nga tribalism. So munange ngenda kuba mbalekerako wano eno ka video k'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mubiwulire nga biva mu kamwa ke. So bamikwano video yino kambeere nga ngibalekerako naye nga mbeere bulungi, mweraba. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Si byange bibye, tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumwedde ekirevu.
Edi Mutwe alina ekirevu kiringa nga kya Petero omutume. Oba lwaki abatume baakuzanga ebirevu? Simanyi bulungi. Naye Di Kasolo yaŋŋamba nti bano abaana abawala baagala nnyo abasajja abalina ebirevu. Nze simanyi Edi Mutwe mukyala we. Simulabangako oba ndimubuuza Edi Mutwe ekirevu kino kiringa kya Petero omutume. Petero mwamulabako? Petero ng'alina ekirevu bwe kiti. Ne bw'ogenda e Roma ebibumbe bye byonna ekirevu kisakaatidde. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde, si nze. Kale mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Edi Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yeba emuggalira ate naye egoberera amateeka. Saawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Oba toyagala munnamawulire ayogere bye wakoze lwaki obikola? Ogenze oyimiridde ku kkubo, oli musajja mukulu n'okunkumula ku kkubo. Ow'amawulire n'akulaba ng'okunkumula. N'agamba nti omwami Kiribedda twamulabye ng'akunkumula ku kkubo. N'ogenda n'omukuba n'omubongola amannyo. Ani yagambye okukunkumula ku kkubo? Oba toyagala babiwandiikeko tobikola. Kuba naawe okimanyi nti bibi.